ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Okay, tubaniriza mwenna abekubira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gyolabirako video eno Samike ge mannya gange era nga neera tukomyewo kulaba nga twongera okusomesa ekigambo kya Katonda. Leero omulamu omukulu tugenda gutambuliza ku obulokole obutuufu bwe buliwa. Lwaki leero njagadde tutambulira awo tutandise okubuzaabuzibwa. Waliwo abeeyita abalokole ennyo, waliwo abeeyita simanya ate oba okoze kino ne kino gwe obulokole buveemu tojja busobola. So twaba tumanye obulokole obutuufu bwe buliwa. Nga tujjeeko ebyokkuba emizimu kuba kitusooke tumanye kuba omanya ekituufu kikwanguyira okumanya ekikyamu. So nina omukulu ku set mubuulizi wa njiri natandika okwogera naye I think mabegako myaka mingi naye nga simulabangako maaso ku maaso. So we yakomyewoko neŋŋamba kanfune chance eno okulaba nga ate mutuukako tube nga tusomesa kubanga mwegendereza asomesa nnyo ku obulokole obutuufu okumanya Kristo nga ggwe omuntu omutuufu yaliwa Kristo. So neŋŋamba kanfune kamusabe ka chance abe nga mpaakadde ate tubeere nga tutambulira wamu. Njamuwa akakisaaso ke yeeyanjule then tugende mu maaso. Sebo banaye Mukama yebazibwe. Amannya gange bamuyita Richard Mukasa. Ndi musajja omubuulizi w'enjiri
naddala enjiri ey'oku nguudo enjiri banaabera ku nguudo anti ntera okukulaba ku streets zeeyo ne ngamba eyo babikkiriza tubuulira enjiri teri akukkiriza tugumya mutwe era tulina omusange Birmingham baatubaanize mu kibuga issued a court order mu Central District yawo busy streets nga tubba emizindaala amaduuka tebatunda sound pollution so kati tukyeyiya tuchallenginge oba tuddeko ebbali w'ekibuga mu bitundu ebirala nga Tel Aviv, Jerusalem nayo baatubaninga lwaki bagamba tetulina bw'oba obuwulira omakinga sure tewali muntu ali wansi wa myaka 18 awulira ekizibu ennyo kakati solineko bagamba bw'oba obuwulira make sure tewali mwana wa myaka 18 awulira ali wansi wa myaka 18 kakati audience eyo ogenda gikontrol ng'otya so lwaki bagana kati omwana omuyudaaya bw'alokoka nakkiriza Kristo okubeera omulokozi we bamujja mu kiraamo kya famire kuba tebo tebakkiriza Yesu ddala bamukyayira ddala n'obulamu bwabwe bwonna bamubaninga kati ate famire oba tebayagala kuluzinga mwani bamutamba rabbi abakola what we call the sensitization omujjamu information gy'omuwadde yonna which is very expensive okusobola omuzaayo okusinza biri ebya Kabala Talamudi obusamize bwabwe kati wano aba abyegaanye ate nga alina osigala nga ali paati ya family kati family ziyita mu kizibu ekyo abaana nga balokose kuba Bible ga nti Yesu teyajja kuleeta mirembe mu nsi naye yajja kuleeta kitala okwawula omwana ne nnyina obulokole enjiri kyekintu kyokka ekyawula omwana nani ne nnyina omwana n'agamba Yesu nkumanya oli maama naye nze ndi kino kwagala nnyo naye sigenda kusamira sigenda naawe mugeyeena ne mwawukanira awo yenjiri kati enjawukana eyo abayudaaya gye beewala okwawukana n'abaana baabwe so kati okusinga okuteekamu ennyo okubazza ku nnomo yaabwe mwe babagaana at least kuba bwe balokoka tebaddayo era mwana aba agenze oba omufiiriddwa ku ngeri eyo abalala bamufiiriddwa kati babagaana bugaani bakiteeka kuggwa abuulira enjiri nti obuulidde enjiri naye muli mubadde omwana wa myaka 17 kati nze mutegeera nti kane barabba yabamu babatusindikira intentionally okutugoba mu kitundu omwana najja myaka 16 tomumanyi muwanvu akomereraga naye mbuulira kituufu Yesu ye Mukama kumbe olikumbeteeka webityo so bw'oba kugoba mu kitundu kino then ogenda mu kirala bwe bityo enjiri yaffe bweri okay so challenges emusinza okusanga amateeka abapoliisi abatakkiriza mu Kristo kuba ne Satan akosanya what called the third force means infiltration nti tugambe wano omusene bali bawamba ekibuga abajasa abaave Katonga si bwe bawa basindikamu abasooka ne bakola sabotage ne boonona communication ne bakuba emizindaalo ne bagenda bawamba eri okuba ku kitebe nga ne ate waliyo bali bagambye twawambye dda okitegeera so kaka ne Sitaani bwakola atuteekamu either abasumba bennyini abawuluzi b'enjiri abafere anti-Christ bayingira poliisi olina ajja nakwata omuzina n'agusamba n'akuba n'akola ki ba politicians oyinza otuuka ku council kati ngaffe Birmingham City Council abantu majority abasinga ku lukiiko olufuga ekibuga nga olaba Kampala City Council basiraamu kati bwekituuka kukubeera abalokole kyangu bwetagisa kusala kutuula nnyo kyangu naye ate Yesu atusuubizangako mirembe yagamba tujja kuyiganyizibwa nti era ensi bw'eri twagala twekaabire kubanga omuddu tayagalwa kusinga mukama we era bw'osanga omulokole nga bwajja ensi eikuŋŋaana ba ne bagweri ne bamuwase omanyanga waliwo ekikyamu waliwo ekitategereka kati bali bakubyeko ennyo n'ama iwandaba ku TV Jerusalem bankubaawo ku Jaffa Gate Isirairi sajja bafugira amalusi emyenda ne bagisamba then ne bagenda kukola simanyi carnival
nga bagenda kukola kanivo kumbe baagala kuba amasasi kukola fujjo naye naffe twawangwa ne twavaawo bagenda okukuŋŋaana otandika okukola effujjo nga ffe tuvuddewo era amasasi gaavuga paka sanga nnyezi ekiro nga bashootinga in the air bingi batukuba batufugira amalusu n'okutuwaayiriza oyina agamba nti ovumya byebisiyaga nti tuli babi ate nga amateeka gatugamba naffe tulinga muba musosodde oli homophobic ya ne byonna okay Sabigege manya gange ndi ne kati gwani pasita uliki ati bamta Richard Mukasa okuyitibwa kwange kuli apostolic an apostle ye muntu asobola okukola a little bit of everything in a offices ez'ekkanisa naye nga toli ultimate buli kimu okikwata kati what we do is to bring revival kati nga olaba ba Peter tebalina makanisa ba Paulo tebalina makanisa naye nga Mukama bw'amutuma nti genda e Troas genda e Corinth atuukawo n'akuba crusade n'awulira enjiri abantu ne balokoka ebyamago ne bikolebwa ekkanisa ne established ne yeeyongerayo kati mu nkola eyo oba osobola okusomesa oba osobola okuwa obunabbi oba osobola okukola ebyamagero oba osobola n'okubeera pastor but not effective nga pastor bali aba kuba ate Mukama omuntu gwe yayita nga yamuwadde bwa pastor baba ne tolerance baba bataata bagumiikiriza teffe be tutasobola gumiikiriza kubanga bo basumba bannabbi basumba ba apostle basumba ba new converts basumba ba investigators ab'emitwe eminene ate apostle kyatasobola kukola kubanga bo rebuking amangu that tolerance togirina oyagala kola kuddawo n'owuliriza omuntu kuwulira tuba twogera ku ssimu nkuwulira so byaffe tugenda mangu nze nkikubawo neneeyongera ati mu bantu mati ate genda ogindi nga ngenda ffe tutumibwa butumibwa era mu nkola entuufu ey'ekkanisa ate tuba tulina okusumbibwa imwe pastor an apostle has to be pastored by a pastor kubanga ekkanisa yeyina okutuma financially yeyina okufundraising pastor we yandibadde awandiikira ebbaluwa n'agikuwa nti bw'otuuka e Korinthi oba e Constantinople ekkanisa yeeyo nti bandi tubaweereza omubuulizi oyo musajja mulungi avudde eno waffe mu mulabiriri be balina okuintroducing ekkanisa bwe yalinga kati mukulu Richard njagala kano osooka okajjewo ku kyoyogedde mu setting y'ekkanisa nti church yino eri wali ani alina okubeera head w'ekkanisa alina kubeera omusumba w'echurch eyo because lwaki mbuuziza ekigambo kanisa kitegeeza nti bwe babeera babiri oba basatu nga bakkiriza Katonda abeera mu makati gaabwe Katonda abeera mu makati gaabwe ate mu eyo gurupu eyo tugeza babiri oba basatu n'ekinene kiba kinene mubeeramu administration omuntu omukulu asumba ekkanisa eyo bwe mwandise pastor ekkanisa erira okutugambe nga yawo newa kiweweesi nti ye pastor waawo kati kitegeeza avunaanyizibwa buli kiva mu kkanisa eyo ba apostles abalimu baba under him abannabbi abalimu baba under him abasomesa abalimu bali under him okitegedde kakati bwe zibeera ekkanisa nga nnyingi nga wano ate muvaamu bishop pastor eyo gy'alipootinga okitegedde kati eyo kanisa tugambe ya kiweweesi yandibadde esindika ba missionaries Panama wawa kati bwe batuuka eyo ate nabo ne babuulira enjiri abantu beeyo ne balokoka nabo ne bagula amakanisa agali eyo kati bwe bagagula ate ne bagakwasa bishop weeyo kati nkutegedde kati bishop oyo n'ateekawo baki ba pastors okitegedde obeera ne bishop then wansi wabeerawo pastor yes kati ate ku pastor aba n'olukiiko lw'abakadde mu kkanisa ye the elders ba elders ate abo be baveetinga pastor ono kati amakanisa ge tulina wano nga tewali nga apostle yagitwala apostle aba alina ekkanisa bamukyama kati apostle balina kutuma obeera omutume ekkanisa ekutuma tukutumye India njakuwa ekyokulabirako Yesu bw'alonda yalonda 7 n'alonda 12 n'agamba nti mugende mu nsi mubuulire enjiri okitegere kakati Peter n'abeera nga ye mukama waabwe bonna
naye ng'ekkanisa Jerusalem esumbibwa muto wa Yesu bamutanga James. Era ekkanisa eyo yavaamu ba Pawulo, yavaamu ba Peter, era bwe baakuŋŋaanya olukiiko olwa the Council of Jerusalem mu Acts 15. Is it Acts 15? Yasonda sente kyaki be batuza abagenyi be bakola ki. Kati abantu be baatuma okugenda outside that. Olaba Luka nga agenda Egypt, n'atandika Church of Alexandria Coptic Church. Olaba Timothy nga bagenda India, ba Matthew bagenda Ethiopia, baani bava wali ne bagenda ne batumibwa. Ne batuma John agende Constantinople atandika ekkanisa e Turkey. Okitegedde Peter agenda e Roma atandika ekkanisa e Roma. Paulo agenda amuyambako. Paulo atandika ekkanisa e Troas, Corinth, awo wonnaawo Tasasi wonnaawo. Era yakugamba nti bw'oba oyagala okumanya ekinkwatako gende Corinth saasangawo kkanisa naye buli kiri nze yakitandikayo. Bw'amala ebyo ne bitereera nga weeyongerayo. Abo bo wateredde genda olwana walala. Kati bapose bati kati naye ng'olina okuba nga ekkanisa ye ekyakuyamba. But of course Paul went an extra mile. Ate yena fundraising ekkanisa ye waabwe Jerusalem yali eweddemu nga tebalina ssente because bali persecuted. Jukira we yasolooza ssente makanisa agaali awo ne bamuga tetukwesiga oyinza ozibba ne bamuwa bamuwerekerako okulaba nti zituuka eri gye ziraga. So era yaddayo na fundraising church ye e Jerusalem yali yava. Okay. Kale kakati njagala leero kati ky'omubuuza nti ate zino ekkanisa zino zitali ezo zimu ziri business, they are registered as businesses. Ezisinga. Anti munenze wonzizeemu wali mbadde ntegedde nti ziba businesses oba limited companies. Kwanze wano nyina bapooso bemmanyi ate nga be balina be bakulira amakanisa. Yagamba leero buulira butobuulira. Kati apooso tolina kuba na church. Kati zino ziri kuza. Kati ani akutuma bw'obanga ggwe olina ekkanisa. Katonda. Olukiiko lw'abakadde ne pasita w'ekkanisa mw'osabira be bandibadde bakutuma. Okitegedde? Ne tuyambibwa kwera kati nga walaba obutabo buno ate ekkanisa e Jerusalem Bible Society of Israel baabutuwa nti nga we muzze wano mulina okukozesa Bible zizino. Local churches ne batuwa local teams. Kubanga otumiddwa okuva e Bungereza okugenda eri. Okitegedde? Kati olina okubeera under administration y'ekkanisa gy'osanze eri. So tobeera mawale. Dikyetwala. Kati bwe tudde e Bungereza era ekkanisa e Bungereza zituweera nazo obuyambi aba Gideon's Bible Society, aba gundi the Good News Bible Society, different organizations z'amakanisa era babagamba ova mu kanisa kinti gwe tujja kolagana naawe. Ne tujja kuwa these resources, tujja kuwa magazines, tujja kuwa leaflets, tujja kuwa bino. But you olina okuba nga oli mutu. Kati kigamba abantu bataagala okubeera nga basumbibwa abasumba. It is malala. Gaba malala. Kuba abapostle wano Mukama wabayita baba ne anointing ye bugumu. Kati olaba ebyamagero olaba kino olaba nti ate because God is bringing revival ebyo birina okubeerawo tekitegeeza nti they are unend in themselves. Kale kyekyo emanya ndoza nga babuulidde ekyo tukijjeewo. Kale njagala leero twogere ku obulokole buno. Obulokole obutuufu bwe bulwa kubanga tufunye ekizibu oba okyawuliriza ono ogolaba ate kati waliwo aleese ono ng'ate ono ayogera kyanjawulo ku kyono. Tulina ekizibu nandikiyise kankiyite ekizibu kubanga tulina abantu buli w'obabuuza bannyonnyole ekintu kino nga sikitegedde nakugamba Mwoyo Mutukuvu. Bino bitegeerwa ab'omwoyo. Kati naaba nga akusibiddeyo kale naawe kyayogedde tokitegedde naawe akinnyonnyola kuba oli wa mwoyo. Mwoyo akuwa amagezi agakinnyonnyola kuba Omwoyo Mutukuvu musomesa. Tulina ability to explain mysteries. Bannaye mujja kunsonyiwa Oluganda lwange lwayonoonekamu kubanga ebyo nabisoma mu Lungereza kati mba ntawaana okubiza mu Luganda kuba ebirowoozo byange ate bijja olumu mu Luzungu nina ennimi bbiri ziri wano. Kakati Omwoyo Mutukuvu obanga gwe weekwasa musomesa era aliviiringa n'ebyama ebiri mu mutima gwa Katonda. Mwoyo Mutukuvu. Yes. Kati oli wakubuuza ekibuuzo Mwoyo Mutukuvu alina okuwa engeri gy'okiddamu omuntu oli gy'asobola okitegeera era omusomesa ng'asomesa ng'ali under the anchorage of the Holy Spirit.
Mannange onyumirwa kuba asobola okunnyonnyola ebintu byandibadde ebizibu ennyo. N'obitegeera. Mu ntegeera ate ennyangu tukiyita divine simplicity. Nti Katonda although ali complicated naye alina engeri gye yasalawo to reveal himself to us, okutwebikkulirwa mu ngeri tusobola omutegeeramu. Okitegedde? Era mwe Mutukuvu atuwa obusobozi obwo obunnyonnyola Katonda atategerekeka n'abanga ategeera. Bw'ofuna omuntu nga buli w'omubuuza yeekwasa bitegeerwa b'amwoyo, something is wrong. Kati kisinzira nani gw'aba annyonnyola. Kati ng'omusiraamu, omusiraamu tasobola kutegeera Trinity kubanga Katonda mwoyo n'abamusinza bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Naye ate bwe mba nnyonnyola Trinity omulokole akitegeera mangu kubanga omwoyo ono amulimu ow'amagezi amubikkulira. Mwoyo Mutukuvu mu Isaaya 10 baga nti Mwoyo Mutukuvu alina departments 7. Emu ku zo is knowledge and wisdom and might. Nti Katonda abikkula kyemba y'omwoyo guno oba ng'omutegeera. Kati ate omusiraamu toyinza mutandikira na kutegeera Trinity. Aba alina sooka kutegeera Yesu. Kuba Yesu yabikkula omwana introducinga taata gy'oli. Yesu is the beginning and is the end. Everything is in between there. Kati oyinza kujja mu bulokole ng'ekikulese kutegeera Trinity nga nannyini Trinity Yesu mutegeera. Sooka otegeere Yesu na bino bijja. Naye kati omuntu yategeera Yesu ate oyo omenya mujenje kala. Okay, kati obulokole obutuufu bwe buliwa tukoze tutyo butegeera. Kati okutegeera obulokole oba obulokozi olina sooka kumanya kizibu ki ekyetaagisa omuntu okuba nti alokoka. What would cause a human being to want to be born again by God? Kiki gwe lwaki olowooza nti okubuzaalibwa okuva mu lwa maama wo tebumala? Wetaaga okuddamu n'ozaalibwa n'obeera reprogrammed n'ofuuka ekitonde ekijja. Lwaki? Ekyo bw'omala okutegeera need ekyaddira omuntu okuba nti alina okulokoka okuzaalibwa Katonda, then ebyo ntandikwa nnungi. Naye bw'oba tomanyi condition ya mwana wa muntu nti embeera gy'alimu ali mu mbeera gye tutya precarious, eri vulnerable, eri risky, nti essaawa yonna singa omukka guno gumuggwamu kino ekyogera naawe kiragawa. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kakati obulokozi obutuufu kitegeeza nti Katonda yennyini bw'atonda omwana w'omuntu, bw'atonda Adamu ne Eva. Adamu and Eve Mukama ng'abatonze, yabatonda mu kifaananyi kye, nti omuntu teyalina kutondebwa n'abeera nga ffe nga bw'ondaba. Nalina kutondebwa nga nfaanana Katonda. Kati kyolina osooka okubuuza Katonda afaanana atya? Bayibuli eyogera ebigambo bibiri, Katonda mwoyo mwereere, n'omuntu yalina okubeera n'omwoyo mu kyemba ya existence yo mulimu tempo, yeekaalu ya Mukama mwatuula naawe mw'otuula. Ekyokubiri, Katonda Bayibuli emwogerako nti Katonda kitangaala. Bw'ogenda mu Zabbuli 19:3 lugamba nti God you are so great, you cover yourself with light as with a garment. Nti Katonda oli mukulu nnyo, oyambala ekitangaala ekyaka ennyo ng'olugoye. N'omwana w'omuntu yalina kwambala that glory ya Katonda. Abantu bakoze ekigambo Shekinah glory, which is not correct. Kina kwera kevod. Kevod Elohim is the glory. Ekitangala kya Katonda ekyaka okusinga enjuba. Kyekyali kyabikka omwana w'omuntu. N'aba ng'afaanana ani? Katonda. Ng'omubiri guno guli covered ne Katonda alina being ye ffe gye tutalabako. Kubanga tukoma ku ki?
kitangaala kyetulaba naye beyond that singa kotango n'oyisa ekyo Mukama kyasizewo olabe alina bingi n'ogenda mu ndeeri todda teri alaba eyo nasigala nga mulamu kasi toyita wano todda oba olina kufa kakati Katonda naffe yatutonda ng'omubiri guno gubikiddwa ekitangaala ngera tumufaanana nga tuli covered with light as with a garment Bible gamba God is light, in him there's no darkness. Tetwalinamu kizikiza kyonna nga tujjudde ekitangaala kya Katonda mu ntandikwa. Yes. Kati omwana w'omuntu bw'alya ekibala mu Garden of Eden n'alya ekibala ekyagaanibwa ekibala ekyo kyaddira omwana w'omuntu ono n'ayingirwamu ekintu ekirala kati kino ekitangaala kyabula omuntu omubiri ne gudda kungulu. Adamu wagambira bwe bekwekera mbali ndi tuli bwereere agenda okugira ati nga bali bukulu luli yali tasobola kiraba ekyo yali tasobola kiraba era n'alaba nga tasande kubeera mu maaso ga Katonda kuba ali bwereere. Okitegedde ne bagenda bebika ebikoola that nakedness etuuse kati before the fall omubiri gwali gukwikiddwa ekitiibwa kya Katonda kyali kisinzizza omubiri amaanyi nga tegwetaaga kulya mmere ate teyeetaaga kulya mmere kubeerawo teyeetaaga kussa okubeerawo teyeetaaga mazzi okubeerawo ng'abiraba era ng'abifuga naye nga tabyetaaga bwekityo bwe kyali omwana w'omuntu yali nga yakolebwa in a perfect way kati nga kati era tubaye tuteesa nti kulaa kirya girya saawe luli tewali buyetaaga okitegeera wetosobola kugamba ennyonta enzita kubanga gw'obifuga ate obidependingako otya kati Katonda is necessary in terms of obutuba twogera philosophy necessary kitegeeza nti okubeerawo kw'ebintu bino by'okusobola okubeerawo bimwetaaga buli kintu kyonna okubeerawo ku nsi gino kyetaaga Katonda kuba yakibeezaawo twali mu kifaananyi kya Katonda nga naffe tuli necessary nga bye bitwetaaga era Adamu ye yatuuma gw'olindiga gw'oli kino okitegedde naye katwava mu mbeera y'okubeera necessary kati tubyetaaga wetaaga emmere okulya katuli dependent we depend on things that was supposed to have authority over okitegedde kati omuntu agwa ayawukana ne Katonda ekigambo kya Katonda mu Hebrew tukiyita etquo Elohim oba Dabawa ekigambo kya Katonda Yesu kitambula is a person yasinkananga ne Adamu mu garden ne banyumya like a man talking to a fellow man. Adamu n'amuwa report nti emiti giri okay endiga ziri okay empologoma tezirina buzibu okitegedde kaliboogeranga wetuwogera wano nga mukwano gwe naye kino kasa kyavaako Adamu n'afuuka munabe wa Katonda n'adduka yawulira Katonda ng'atambula. It was at the cool of the day mu kifo baali nga benanga okusinkana Mukama atuuko Adamu nga taliiwo nambuza oluwa nga Adamu atadde sikyasobola kuba naawe ne Adamu kati mwalidde ekibala nti ye kati ekibala ekyo kyakoze nga mu nsi y'omwoyo tulina ekintu kye tuyita transmogrification whereby a created being transforms or metamorphoses from one state of being to another. Okitegedde nga Lucifer bwe yagwa n'ava ku Bible nti was the perfection of beauty nga teri kintu kyali kitondeddwa kirungi nga Lucifer nga ne bamalayika bamuvunnamira Katonda nga tannajja Katonda okulabisa Lucifer yabeera wano amaaso gamme kukoma. Then he was an angel that covered the glory of God. Glory Mukama yonange muyita. He was the perfection of beauty. Lucifer bwe yagwa yafuuka ekitambo. So yakyuka. Yes, can just imagine from being the perfection of beauty. Buli jjinja ly'omwedo nga lyamulimu ng'olwalira ali abafu ali abisiyaga yeekululanga musota ali mugwenyufu kaseegu. That was the angel in heaven that was so good. Compare n'omuntu yali afaanana Katonda naogwa no kaitumudduka tulina ebitabo ebirala bogera mu kitabo kya Enoka yannyonnyola kuba Enoka yali muzzukulu wa Adamu yalaba ku jjajjawe Adamu era yamubuulira kuba bawangalanya emyaka mingi olaba okuva ku Adamu Seethi Methuselah Balameka baani
paka kunuwa oshegedde kakati ya bwogenda mu kitabo kye kya Enoka yawandiika naga nti obudde bwazibako one time olunaku lwasooka Adamu okugwa nga obudde buzibye talabanga ku kizikiza kubeera mu Garden of Eden tekyaliyo kati wano we yagwa in the world of death and decay ensinga ekyuse ng'agamba ngenda sulawa ebisolo bye yali afuga nga tebyagala kumulya n'alaba amazzi enyonta nalaba nga sigegomba ng'alina okuganywa kati y'embeera gye twazaalibwamu we were born under the order of Adam so we transmogrified from being the light of God into being a fallen man omuntu ayagala sexy omuntu ayagala amazzi oyagala amataka oyagala byewali tebwetaaga olwaleero abakazi oyagala banna mubiri gukubanja omubiri gwe gukufuga gwagala okulya emmere gwagala mmotoka ziri expensive gwagala engoye zagalabika bulungi kati twava mu state eri ne tudda mu state eno kati comparinga ne Yesu Bayibuli egamba mu Yokaana ekisooka nti in the beginning was the word olwebero waliwo ekigambo n'abeera Katonda kigambo n'abeera awali Katonda kigambo n'afuuka omuntu n'ajja ku nsi kuno n'azaalibwa abatume bagamba Yakobo agamba twamulaba that he was full of grace and truth ne bagamba in him was life and that life is the light that shines the hearts of men ekitangaala ekyo that spark of God's glory yamulimu naga nti ate ekitangaala ekyo kyekiyingira omuntu ng'alokose kyekiwa omuntu obulamu that DNA ya Mukama yali mu Yesu aje balagako on the Mount of Transfiguration we yafuuka n'ava mu kubeera omuntu ow'ennyama n'afuuka ekitangaala nga light emuyitamu bamusa ne bajja Elijah ne bajja ne bamalayika Peter James and John baamulaba okitegedde kati ekyo ekitangaala ekyo ekyalabikibwa on the day of Mount of Transfiguration Yesu ng'afuuka ekitangaala ye muntu bw'alina okubeera bwetutyo tulina okuba yes kuba Katonda kitangaala te ye taata waffe mwe twava kuba ekyo ekibala Adamu kye yalya mwe mwali kansa mwe mwali it was a portal so yali akibataasa tebaali na kirya tebaali tebakyetaaga it's like a portal mubanga muwaatwa kazambi mwayita n'akuyingiramu kati bwe baali ekibala kitegeeza nti baggulawo their being every fiber of their existence nti sitaani n'ebyokola byonna ebibi n'amaanyi biyingira so baabikolera ekkubo eritaaliwo yes ne bikufugiramu kati kino eky'obwakatonda ekyakuli mu kyo kyafuluma bireebera ne bikola ki ne biyingira ngenda kuba ekyokulabira ekyawandiikibwa kasita baali ekibala baggulawo omuwaatwa eri omulabe omulabe n'ayingira eky'obwakatonda ne kifuluma absolutely Bible egamu mu 2 Corinthians 3:18 egamba nti ffe abaalokoka nti and we are all who with unveiled faces contemplated the glory of the Lord are being transformed into his image with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Nti we are being transformed in the image of the dear son that he loves. Kutuzaayo mu kifaananyi kiri ekya Yesu kye twavaamu. Yesu ekyamuleeta kutuzaayo. Era Paulo agamba let this mind which was in Christ also be in you. Oshegedde. So kitegeeza senga twasigala wali ne tutalya kibala. Yeah. Yesu ye talina mugaso gumuleeta. Naye ate era Adamu yalina obuyinza okulya ku muti guli ogw'obutaggwaawo the tree of life of eternal life abagulyako eyo condition mwe bamutondera yandibadde eternal yandibadde Katonda mu bakatonda ba Katonda. Bible ga God sits in the council of gods. Oshegedde era fa twita bukatonda kubanga twava mu ye Katonda azaala Katonda Katonda taso azaala kiri yeah kati yakikola yagaana okulya ku muti ogwo n'obutaggwaawo
ate n'agenda n'akozinga ekintu ekyaleeta poto nga bw'ogamba nti bw'odownloadinga app eno computer ogenda kuleeta viruses ogenda kuleeta bino so ekyo tokwatako naye n'agamba nti bwekikwatako mbaaki okitegedde kati omwana w'omuntu yagwa n'ava mu image eyo n'aba totally separated from God naye Katonda yalina omutima ogukola ki ogumwagala okatabaako page 5 Katonda yasigala ayagala omuntu okitegedde era yagamba Isaaya anoonyera olusooka ku lwokubiri nti speak kindly to Jerusalem yogera nabo n'ekisa obagamba otya mu Jeremiah 29:11 yagamba nti for I know the plans that I have for you declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. King James said to give you an expected end. Gwe mutima Katonda gwalina omwana w'omuntu ng'amwagala naye ng'omuntu yava mu nature ye gy'alina okubeeramu n'afuuka ekitambo n'afuuka ekyonziira ekyo kye twafuuka okitegera nolaba omuntu ndi yeebase ku mwana we kuba twafuuka ekyo kibi kitufugiramu oshegera kijja nakyo these feelings for you ezokuba n'omululu zijja nakyo nolaba omuntu w'amabina n'otabuka gy'obeera ogenda galya neweerabirira ddala ndigatula ku toilet makyafu oba biki kiri ekitambo ne kirinnya nakyo teryakusomesa kubanga guno omwoyo gwa lust gwayingira mu baana b'abantu yes you open a portal kati a demon of lust nebanga it has an free entry free exit and to rule inside of you noyagala ennyama y'abafu unasabira delivered omuntu aliko ekitambo ekiri abafu before naye nolaba omuntu nga yalina desires akulya ba nawe nayagala okulya mu delivery session najja olulimi amaaso ne gakanuka n'atameketa amannyo nga galinga agawedde mukama because kimufugira oli yaggulawo poto nti kati omwana w'omuntu tujja kubayingiramu nga bwe twagala tubakozese kye twagala so we took on the nature of the demons kati omwana w'omuntu yafuuka a demon with a human body gwenjawulo gy'olina n'ekitambo kirubaale musoke oba mukasa oba ddungu oba nyabingi gw'olina omubiri kyo tekirina kati kyo kyetaaga mubiri gwo mukwatagane mukole ebyakyo nnyo walagi kuba kyagala okunya walagi okitegeera yes kati gwe nakyo muli kimu n'omulokole yafuna omwoyo omutukuvu naye bw'ali nti omwoyo mutukuvu ono ayagala okukozesa omubiri gwo okola ebyobwakatonda okubala ebibala okuyamba abanaku okubuulira ekigambo kya Mukama okulabirira environment obutagyonoona mwoyo mutukuvu naye ayagala mubiri okwagala kwagala kukolebwe mu nsi through you n'ebiri ebyokoola byagala mubiri ebisiyagabiribwe abaana barepingibwe abakazi bakubwe emiggo emiranga gibe ku nsi kulaba batamiire oshegedde atubawemule kati Adamu aggulawo poto Sitaani n'amaanyi ag'ekizikiza n'obwakabaka obw'ekizikiza busobole okukozesa emibiri gyaffe n'ebirowoozo byaffe tukole okwagala kwa Sitaani kati Katonda kwa ye yatonda omuntu yasigala ayagala era yagamba nti alina plans ki so I know the plans that I have for you declares the Lord. Yes. Plans for welfare and not for calamity to give you a future and a hope. Era nayongerako n'agamba mu Isaaya 6:7 nti everlasting joy will be theirs. Mukama ganti ayagala okutuddiza essanyu ery'enkomeredde. Okitegedde? Nayongerako n'agamba nti King David Mukama mwemutukuvu amwogereramu Psalm 16:11 nti you will make known to me the path of life. And in your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. Oshegede ka Daudi yalindanga Yesu lwalijja afe ku musalaba asasulire ekibi so that this everlasting joy oba nafe n'okumanya ekkuba erituzza eri Katonda ekkuba ery'obulamu kweyagamba you make known to me yali alinda okyera tuyida mu maaso eyo ojja kulaba ng'era ayaayaana naye ekizibu kivaawa mu Isaaya 5:9 olunyiriro olusooka ku lwokubiri Bayibuli egamba to behold the Lord's hand is not short that it cannot save ndaba omukono gwa Katonda si mumpi tegusobola kulokola nor is his ear so dull that it cannot hear
But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. Katonda tawulira sala ya mubi. Owai, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 okutuuka nga tufunye the path of life ne tuddayo jja ne tufuna obulamu obwo butaggwaawo. Kati mu kudduka Adamu ng'adduka okuva eri Katonda, naffe twakisikira tudduka. Omusiraamu adduka agenda kaaba ku kiyinja n'akomba, n'ajjamu engoyi ze bamuwadde mamaza amasuuka, n'adduka between hills of Safa and Marwa n'akasuka amayinja, n'agenda ku malogalo ga Muhammad n'amubuuza, n'alowooza kati ye path of life, running away from the truth. N'ekyo kasuka amayinja ekyo kyaki? Bwali busamize bw'Abawarabu nga Busiraamu tebunabeerawo, no bwe yajja n'abufomalizing. Kakati nolaba aba culture ne baddukira mu culture by'obuwangwa n'ennono, abalala ne baddukira mu maloji, abalala ne bagenda mu Illuminati, Freemasonry, Skull and Bones, abalala ne badduka ne bagenda mu curses, witchcraft. Omuntu yandibadde adduka eri Katonda afuuka ekitonde ekijja, ate ye n'afuuka wizard, n'afuuka warlock, n'afuuka witch. Okitegeera, n'afuuka grandmaster mu Freemasonry. Kudduka, we are running away from God. Man continues to run away from God up to today. Twakisikira. Kiri nacho. Kiri kikolimo. Kikolimo. Okitegedde. Kakati obulokozi omuzza kyeki. So bwebuzibu obwo. Kwekutuzaayo. Obuzibu. Bonyonyodde wano. Nti obuzibu bwe tulina tuli mu kudduka nga tuva eri Katonda. Tuva eri Katonda. Adamu bwe yadduka ffe tweyongera. Yamugamba oliriddawa nti asaagala si kyetaaga nze nabwerere saagala. Yamunoonya ne basisinkanira. Nga leero taliiwo. Nga tebikyali ebintu byakyuse. Siriiwo. Kitegedde. So kati obulokole wadde. Kati Mukama annyonnyola mu Leviticus 19:2 condition y'omuntu. Akugamba nti for the intent of man's heart is what? For the intent of man's heart is evil from his youth. Then oluddako Psalm 5:5. Behold, awo wennyini bw'ogenda mu maaso. Behold, Genesis. Bw'ova ku Genesis. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Okitegedde. Dawudi akirealizinga nti ne mu buzaale bwa kino ekintu kyaviira ddala mu lubuto. So tuzaalibwa tuli nakyo nga tuli kibi. Bible yegamba nti for all have sinned and fallen short of the glory of God. Like sheep we've all gone astray, each one of us in our own ways. So that is Psalms. Yes, Psalm 51:5. Okitegedde. Kakati naye ate nga Katonda agamba mu Leviticus 19:2, speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Amen. Katonda mutukuvu. Naffe ayagala tubeere batukuvu. Now, ekigambo holy in Hebrew bakita kadosh. Kitegeeza you are separated. Oyawuliddwa, omwawule. Oyawuliddwa awali abenzi tokola toliyo, mu basamize toliyo, mu babbi toliyo, mu bawemuzi toliyo. You are separated. You are different from bino byonna. Okitegedde? Okitegedde? Kati n'omuntu bw'alokoka abeera separated. Aba takyali mukwano gwansi. Bunze bwe nali sinalokoka ng'ebintu by'ensi mbyagala, ennyimba nga nzaagala, Chuck D. Multipliers, obulamu bw'ensi bunyuma kiro wano e Uganda ntudigida. Kati w'obikuba n'enyinyala. Nga njagala ebigambo ebyo by'obuwemu nga bimpulikira bulungi, abakyala nga bannyumira, mbaagala nemba siga seno nembalabako bulabi nga kimala. Okitegere. Kakati otuuka noba nga Katonda asaka musazi ng'omutima gwe gitugenda kiraba nga obyenyinyala.
ennyimba z'ensi ozenyinyala. Mikwano gyange be nasoma nabo be nayagala ennyo tukyana kitugatta kubanze tujja kwogera 2 mwoyo aŋŋambe kino ekiva mu birowoozo byo Zabbuli nnyimba ez'omwoyo omutukuvu byawandiikibwa bye bikufubutukamu omuntu atayagala by'oyagala oba tomwetaaga taba muntu kibula nti mu Protestant church we have a hymn book mulimu oluyimba olugamba nti yanjagaza byayagala nansanyusa ennaku zonna sanyuse Yesu yanaaza kebibi bw'amala obbinaaza n'akugyamu omulandiro ogwo that root of evilness in you nekifuluma bannange ofuuka ekitonde ekijja oli yali ayagala nonsense nga oba n'essente tetukyazaagala ate nga otuuka ku leve eyo nga tezikyakkuba ate wozifunira nga tokyaze tozikufuga zibeera waawo noba n'omutwalo gwa pawundi noba n'emmeka noba n'amoroka amalungi noba byonna abantu bye bayayanira mu nsi nga tebikyakufuga bana bano siminonya butuuze simikulinnyanyo ingolaba gasiya nga guyoke ng'essanyire teriva mu ebyo liva mu Yesu alitudde mu ggwe okitegedde kati Katonda ayagala tubeere holy nga kyagamba abaana ba Isirayiri naye ate nga twagwa we can't be holy the path of life tetunaba kugirinnya mu kkubo eryo eritutwala okuba nti tubeera sanctified tukyusibwa tunaazibwa okitegedde kati era Habakuuku amugamba Habakuuku 1:13 amugamba atya your eyes are too pure to approve evil and you cannot look on wickedness with favor. Absolutely. Katonda Yesu ajjudde ekisa n'okusaasira naye Bayibuli egamba nti emmeme eyonoona yekola ki yeefa emmeme eyonoona erina okufa kubanga Katonda Bayibuli egamba nti our God is so great mu Zabbuli nti he righteous and justice at the foundations of his throne. Katonda alinamu natures bbiri ezitakwatagana mu ye nekyesooka yabwenkanya justice nekyeyokubiri mase kati mase ne justice tebikolagana nti omulamuzi asobola okuba nga alina ekisa era ddala akirina naye nga wasse omuntu eno paati egamba nti omuntu bwatte omuntu kalabba negamba sonyiwa ate ng'omulamuzi akwagala nnyo tayagala okuteeka kalabba naye nga amateeka galina okukolebwa kakati yes okureconcilinga those two natures okutaasa omwana w'omuntu Katonda yennyini yalina okuteeka ono ebibonerezo ebyebikola bibi by'omuntu biveewo obusungu bwa Katonda kine obusungu ne bwali released nga Adamu ayonoonye judgment nga eri released ekibonerezo kyakirina okubeera meted out tekiddayo kirina kati bwali bulina okukomba ku musaayi gwa Katonda omutukuvu ogwa Yesu biveewo kyo nekigamba nti nze my justice has been fulfilled that nature of God which demands justice yafuna ekyayo Yesu n'akafiiramu ffe ne tuyitawo kama yatukubira paasi anyway tujja genda mpola tutuukeyo mutegeera kati Dawudi Mukama amuwa okwolesebwa mu Zabbuli 143 olunyira olwokubiri n'ategeera nti omuntu mwonoonyi naye mwonoonyi nnyo ate wadde Katonda yayagala nnyo Dawudi ng'alina okugenda mu Gehenna olw'ebibi bye olw'ebibi bye olwa nature y'ebibi bye era n'agamba do not enter into judgment with your servant. Yes. For in your sight no man living is righteous. Tali you. Tosobola genda maaso ga Katonda ne weewaana nze Mukama gw'olaba ndi wa kitalo ntawali simanyi nina ebyemu eby'ekkumi simanyi mpaayo biki nina ebyo ebikola ebirungi Katonda abyagala naye tebikuggyako musango era Omwanglikana alina oluyimba olugamba nti naye ku lw'ebikolwa eby'obutuukirivu tetuyinza kulokolebwa abisiima Katonda naye tebiyinza kutuggyako musango gwaffe ebikola ebirungi Katonda abyagala era tebikuggyako musango
Bible got without the shedding of blood awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyibwa bibi. Okitegedde? Kati eyo judgment Daudi yakola ebirungi. Ye yagulawo ku Temple Mount w'olaba Isiraeli. Awali okuzikiti ogwo walingawo tempo ya Katonda. Daudi bawamba ekitundu ekyo afuuse kabaka n'agenda ew'omusajja bita Arawuna n'amugamba wano njagala kuzimbirawo Katonda tempo. Wano Abrahamu yasaddakira era agenda osaddakira Isaaka. Omusajja n'amugamba nti nkweredewo bwe n'agamba nedda muli musajja mu Kanani mu Bawarabu abo muyinza okuddeyo mu maaso ne mukaayanirawo nti wali wajjajjaabwe kankuweemu ssente oyagala mmeka n'amugamba feza aga 5 era n'azimuwa n'agulawo almost eka nga 4 awo. Era ani bwe yazimbawo temple King Solomon eneebeerawo emyaka gyonna paka omulembe gwa Herod mu AD 70 nebeera destroyed. Era abasiraamu bwe batandika obusiraamu baddayo bagenda Isirayiri ne bawamba ekifo ekyo ne bateekawo ekizikiti kyabwe Mount Moriah. Moriah kitegeeza lusozi. Yahweh means Yahweh, lusozi lwa Katonda, Moriah we. Era bwe bateekawo ekizikiti ekyo ne bagamba nti wano kuva n'olwaleero tutaddewo muzikiti wa Katonda gwe bayita Allah. Era ne bagamba nti Allah oyo Katonda waabwe munene nnyo mukulu okusinga Katonda w'olusozi olwo Yahweh. Kibeeta Allahu Akbar Yahweh. They declared war against him. So nga David we yali akirabye era we kyaba bekyanga ne baddayo ne batwalawo era bakayanirawo n'essaawa yaleero olutalo luno olwalwera bayita Al-Aqsa flood bwe bagenda kulwanira Al-Aqsa Mosque baba Yudaaya kati bagenda ne basinziza mu lujjaawo so yakola ebirungi ebyo byonna neera n'agamba wadde nguze ekifo agenda okubeera tempo wadde nkoze ebirungi by'oyagala naye ndi mubi manyi sisaanidde maaso go. Okitegedde? Era newe baba wa amateeka Musa nga bamuwadde amateeka mu ddungu. Musa yamanya amateeka ago tegagenda kulokola abantu bano kubanga boono tebasobola gagoberera. Okitegedde? Era agamba Deuteronomy 3:26 agamba take this book of the law and place it besides the ark of the covenant of the Lord your God, that it may remain there as a witness against you. For I know your rebellion and your stubbornness. Behold, while I am still alive with you today, you have been rebellious against the Lord. How much more then after my death? Okitegedde? Yaga amateeka baagalina. Basajja baalaba manu ng'eva mu ggulu. Emmere yafumbibwanga mu ggulu nga gye balya. Waliwo olwazi nga lutambulira mu bbanga olwabagobereranga mwavanga amazzi ge baanywanga. Okitegeera? Baalaba ebyamagero baalina engoye ezitaddugala ate ezitakaddiwa. Abaana abato ng'engatto ze bayambalanga zikula n'ebigere byabwe. Okitegedde? Neeraba emulugunya. Yes, Katonda yakkanga Katonda musana gwaka yajjanga n'ababika. It was the cloud during day. And at night it became the pillar of fire n'abawe bbugumu nga liva mu Katonda yennyini ng'abagobera nga bamulaba. Yakkanga mu tabanako nga Joshua ayimiridde ku mulyango, Musa ali munda, Katonda n'akka as a pillar of cloud ne banyumya with Moses as a man speaks to a fellow man nga basajja abawandiisi nga bawandiika bawulira conversation nga bawandiika beetoolodde yeka Mukama waba bayitanga ne beetoolola teri nga Mukama ne Musa boogera tebayogerako mu kyama era agamba nti I've never spoken in secret, I've spoken in the open. Naye baavanga ne bagamba nti Katonda oyo atuwa emmere n'emmere terukyayagala mmere ye bagenda banoonye eyaabwe emisota ne gye balumirayo ne bagamba kakati omuntu tosobola musanyusa mwonoonyi rebellion ekiri Adamu kye yatuggulirawo. Oŋŋamba ebyo byonna byakolebwanga then batuuka ne bagamba eri gye watujja wasinga twagala kuddayo. Ne bagamba nti eri twali baddu naye nga tweriira ku wujju simanyi biki kati ffe tujja kuddayo. Amazzi geeyawula ku Red Sea ne bakiraba ne gaddamu ne geeyawula ku Jordan. Joshua n'Abaleevi abalala nga bali mazzi kati Jordan ne yeekutulamu. Judith babiri eyajjamu oluyimba n'agamba nti tewali yakaddiya lugoye
tewali yazimba bigere yegwe mpaji ye kire misanera gwe mpaji ye misane ekiro naga nti Yordani yakyuka bwe yalaba ekitiibwa ky'Omukama. Mount Sinai yayuguma ensi yonna ne kankana ekitiibwa ky'Omukama bo tebaakiraba Abayisirayiri. Omuntu teyatya yakiraba bamuga Petero akuti mutujja yeje ye mwana w'omuntu nakati tubasabira najjanga mulwadde aliko ebyokoola n'amala omusabira n'ateerera daga nti ze si kyayagala ne mukyaki sidda ze nawona n'abalokole bantama matalaba kyeba kati condition eyo sekibala kiri omuwatwa gwaggulwawo so tuliba bonoonyi by nature. Kugambye omuntu akwata munne wano kuba awagira Nuupu n'amukuba emiggo n'amusala abalampira babasiyaga n'obuuza naye onaakola bino olaba abantu bakulubula oteeka mu ddoni nga bakuba ng'ente naye ng'onaakuba taliimu yadde ak'obuntu obuntu at least wali toli mulokole naye ate obuntu nako nga tekaliimu oli n'asaddako omwana n'amusala omwana wa munne omuntu n'aguteeka mu kizimbe omwana n'alajana no mercy ye condition y'omwana w'omuliro. Bagamba waliwo n'abaziika obwana obuto nga bulamu n'akaziikiramu n'azimba ekizimbe ne kisituka. Oli n'azaala abaana abazadde musajja mulala n'abawo omulala n'asirika nakyo ono n'akola neyola lonzi n'akola atya alabirira abatali babe lwaki si babo nga bamaze okusoma nti tekuliwo oli naye ng'olya naye condition mbi nnyo nti Judas Iscariot mutabani wa Simon Iscariot yalya mu Yesu olukwe nga bamukwano yakwata sente ze nga balya mu sowaani emu nga bwe tutudde wano ne babuuza Yesu ani agenda okukola nti ono ng'amugambye ono gwe tulya ffenna mu gundi emu n'amugamba era kisebo ky'ogamba nti ogenda kikola mukwano genda okikole mangu okitegedde so ekibi ye condition eyo kanaye buli muntu yabula walaga ffenna twabula ng'endiga buli omu mu ngeri ye kati ye yabulira mu ttima nga ye ekyamwambala kyatima oli n'ayingira kya bubbi omulala n'ayingira kyanjaga kibutasonyiwa bingi okitegedde naye Mukama asuubiza mu kyamateeka 3 nnyina olw'omukaaga kyamateeka 3 onyirira olw'omukaaga agamba moreover the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants to love the Lord your God with all your heart and with all your soul so that you may live. Absolutely. Musa abagamba wadde embeera eno mugirimu ekibi kibafuga naye ebiseera bigenda kujja Mukama ajja kukomola emitima gyammwe n'egyabaadiddawo mu mmwe awo bwe mumala okukomola omutima gwo guno lw'osobola okwagala Mukama Katonda awo n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna era lw'osobola okubeera okufuna obulamu obutaggwaawo nga circumcision eyo tetekinze place oba omala budde bwo oba osigadde kya buntu wetaaga okubeera ng'oli circumcised. Yes, kino ekibi ne kikutulwa from your being nekyeyo n'ekutulwa okitegedde era bw'ogenda mu Jeremiah 3:31 aga behold the days are coming declares the Lord when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah not like the covenant which I made with their fathers in the day I took them by the hand to bring them out of Egypt my covenant which they broke although I was a husband to them declares the Lord. N'ayongerako n'agamba mu Ezekiel 3:25 but this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days declared the Lord nti I will put my law within them nateeka amateeka gange mu bo on their heart and on their heart I write it and I will be their God and they shall be my people. They will not teach again each man his neighbor and each man his brother saying know the Lord for they all know me from the least of them to the greatest of them declare the Lord for I will forgive their iniquity and their sins I remember no more. Kakati ebiseera ebyo
Daudi Jeremiah amaze okulagula Ezekiel amaze okulagula nti Katonda agenda kukomola emitima gyaffe ateeke kumwe emitima emipya agenda kuwandiika amateeka ge gennyini muffe munda nga tumutyo kyakugamba nti sebo tobbanga sebo toyendanga nga kijjo automatically because the new nature dete wajja kubeera wasomesa munne litwagala omanye Katonda bonna bajja kumumanya kati Yesu walabikira abalokole goza nti lyabeerawo introductions sewaba Papa introduction. Teri Yesu bwajja omanya nti yeye. Introduction nti yenze Yesu. Kitegedde. Bwajja bwati. Face to face. I've met him so many times. Teri ya introduce Yesu. Kitegera butegeezi. N'omwoyo mutukuvu. Manya ne wengenda mu church nga wajjudde amafuta wajjudde omwoyo mutukuvu. Nkitegeera. Kuba ndi mwoyo na guli mwoyo spirit to spirit twemanya. Telepathically twemanya yes okitegedde kati n'abasamize bwagenda wali ebyokoola amanya kiri ekiriko kibulira ekyono ya kyobolaba emyoyo wegiba tegikwataga tesabeera wamu absolutely ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu sekinnoomu mu kiti kyabwe